Sekuki, olugudo. Olidde maama? And leave this open. There is a child who is not going to understand that I need to use the other side and Drainage. Water which is going to run here, which is going to. But the engineer, the truth is we need to have walkway. This is a town. And when are you ready? Because when we are putting the best also we shall be compact. We jump back. Sekuki, olugudo. Olidde maama? People build this thing, let them help us. You engineer, you see how you redesign this thing in a manner that tomorrow we put walkway. You see this road is narrow. And when you look at the population here, if we put a walkway here, whether it is after how long, it will save them. Now, the other... basigadde naddala okusingira n'abatuuze wamu ne bakontrakita basitali. Problem? You know, the engineers don't know that us, we deal with human beings. So when you are doing your engineering, it should not inconvenience the human being. Let's do it for the good of our people so that our people also feel happy to walk along these roads. We have had many accidents. People are dying because the road is only designed for what? For vehicles, not catering for the people who are walking. And the border borders also, where they park, they should be clear. Than us constructing the road, then border borders start fighting with the what? With the pedestrians. So as you do your construction works, do it in a manner that we don't leave people unhappy. We live when people are also happy that the program has done them good. Town clerk, sit with your engineers, sit with the resident engineer. Let's see how we redesign this section, where the money is going to come from. Let's see how to table our issues. Ffe ng'abatuuze twalina endowooza egamba nti bwe batusaasiranga singa baali bataddemu bikoma ne bagiyita boogera okuzimba bagira bagiyimiriza leero nga tufudde wano ensonga eyo abatuuze kati mukono esente tentativule bwe mulaba twakoze amakubo ge tukoze Nabuuti, Cathedral Rise, Atoni, Kame. Tulina ensonga endala etusoomooza ennyo gy'emifulejje ng'egyo bannange muba muyiseemuko mu kkubo nammwe ne mulirambula ne muliraba. Ekkubo eryo lirina emifulejje gye baateekako emabbali. Emifulejje egyo mikyamu era gya bulabe eri ffe abatuuze. Olw'ensonga nti olw'obufunda bw'ekkubo bwe wabaawo mu kkubo lino ffe ng'abatuuze b'Ensambwe wano tugisanyukira era tusanyusa nnyo. Era tulina ensonga endala etusoomooza ennyo gy'emifulejje ng'egyo bannange muba muyiseemuko mu kkubo nammwe ne mulirambula ne muliraba. Ekkubo eryo lirina emifulejje gye baateekako emabbali. Emifulejje egyo mikyamu era gya bulabe eri ffe abatuuze. Leero nga tufudde wano ensonga eyo
abatuuze mbadde kuteesa nkulakulana gye twagala parking tuzirina eri emmotoka mu kuteeremu ebigoma emmotoka ziyitewo zijje mu parking yaffe batuguleko ebintu emmotoka zigende kubanga wano mwatuteekako omusolo ebigundi byaffe bigenda kufa ebizimbe abantu bajja kugula mukono wano batuyiteko buti kuba emmotoka tezigenda kulinnyako tezijja kutijjako ki ku buntu obwo bwe mugenda kubikkako mututeeremu ebigoma parking zigaziwe mugende nga muziteekamu buli awali poloti muteekewo senga byabadde nga bigoma taliba tetutyasobola nakwegayirira kubanga omuntu ajja kuleeta gundi nga enkulaakulanya egenda muki bwe tuba tetuzimbye bizimbe bino ekibuga kiba tekiyingiddeewo. Nale nebaza under secretary ne tiimu ye tubatuuse wansi bandisigaddewa waggulu ne bagamba RDC genda ku ground oyogere n'abantu bo naye batuuse wano okutulaga nti ekisooka gavumenti eri wiringa okuwuliriza ekisooka ewuliriza ate ekola abadduka no waliwo abyogedde era abo benkola ki benziramu so issues zetulina ziri meka drainage ne access until the walkway goes with drainage which is with walkway ne access saagala tulimbise gavumenti bakwano mukama atukuume kati mu kukola amakubo ago tulina design manual eyakolebwa ministry yaki ya works urban design manual waliwo amakubo galina open drains waliwo amakubo galina closed drains kati ekubo lino balikola ne open drains kulaba nti bano tebatulimba bano consultants tubawadde omulimu kulaba nti contractor akola ki ebintu ebirungi n'omulimu gyakola ku ground akola omulimu omulungi ne wali n'alabye nga amazzi bwe gakirira ku nyumba y'omuntu abatuuze bajja kutula batya balabe tekinologi gye basobola okukola kulaba nti ki abantu nabo basanyuke mu project omukulembeze w'eggwanga bw'ajja wano kugulawo ekkubo lino ajja nga muli basanyufu so ndi wano kubategeeza obubaka bwamwe nabuwulidde n'olwaleero najja n'abaplanners musituke right of way bateekeko emiti atambula ku bigere asobole okukola ki asobole okutambula bulungi alina shedi bakagungulu kye baali bakola so kyetubasaba nze ndi musanyufu mumpadde ki mumbuulidde ebizibu byammwe nange nja kutuula n'abatekinika staffu bamwe nja kutuula ne bakama baffe kulaba nti ki ekkubo bwe ligenda kuggwawo liggwewo nga muli ki muli basanyufu